Mwebale kwekumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Nze Murshid Segawa. Listi ey'ababaka abagenda okubeera nga bakwatira NUP bendera ku kifo ky'obubaka bwa Parliament egenze maaso n'okubeera ng'efuluma. Nzikiriza ngende maaso n'okubeera nga mbakuyitiramu mpolampola butereefu ogende maaso n'okubeera ng'obitegeera. Abantu emitima gibadde gibeewanise. Nkugambye buli omu yagenda maaso n'okubeera nga awaayo okusaba kwe abadde ali ku bwa Katonda ng'asabira y'abaayitamu. Zibadde ssaawa nga 3 n'ekitundu amawulire n'engenda maaso n'okubeera nga ngafuna ez'ekiro ne balaga nti nno bannange kati okukubagana empawa kugende maaso n'okubeera nga kuvaawo. Era kansooke ngende maaso n'okubeera nga nkubuulira omu ku omu otegeere omubaka wo asobodde okubeera nga afuna kaadi eya National Unity Platform. Bano babawadde ennaku 2 zokka singa oba oyina okwemulugunya kwonna kw'olina ng'ogenda mu kakiiko ng'ogamba bannange bampangudde naye oyo si ye mutuufu, eyampangudde si ye mutuufu, butereevu nga bagenda maaso n'okubeera nga bakiwa igwe abakigwanidde singa obujulizi bugenda maaso n'okubeera nga bufuluma. Bwe ntandikirako ku district ey'e Luweero eno nno omubaka omukyala bagambye kabeere Brenda Nabukenya. Ono nno incumbent yabaddeyo bamwongedde. Katikamu County North eno waliyo Sekabira Dennis era ye incumbent. Katikamu County South waliyo Kirumira Asani oyo imamu wa Parliament era asigaddeyo. Bamunanika County Sekitoleko Robert. Kitegeeza nti bano ababadde Luweero nga we bajja bonna babaddiza kaadi. Bavuga musigaleeyo tewali buzibu. Sekitoleko Robert ye yajjayo Minister Miyingo ye yamujjayo. Kati njagala nkubuulire wetugendako e Nakaseke omubaka omukyala akiikirira district eyo gwe bawadde kaadi gwe bagambye nti kati tukwatire bendera ye Nakawooya Esther. Nakaseke Central County Arani Mayanja oyo incumbent bamwongedde kaadi. Nakaseke North County bawadde Kayanja Geoffrey. Nakaseke South County bawadde Lutamaguzi Semakula Paulson. Oyo gwe bawadde kaadi yava mu DP ne yeesoga NUP. Kati kiraga nti incumbent bamwongedde yani Lutamaguzi ne Arani Mayanja. Bano abalala munnange ebifo baali babirekera ba NRM nga ba NRM bagenda maaso n'okubeera nga beegirisa. Kitegeeza nti Arani Mayanja wakutunka ne Minister Kyofa Togabye bagenda maaso n'okubeera nga awonvaawo n'engenda e Nakasongola. Kati kubaka obw'e Nakasongola omukyala amanyikiddwa nga Mahoro Sharon Emily gwe bawadde kaadi. Budyebo County bawadde Kiza Adrian. Kati Nakasongola County bawadde Kyeyune Ivan. Kyeyune Ivan y'owazungulu munnamawulire wa NTV gwe bawadde kaadi. Era waliwo akatambi akageze maaso n'okubeera nga kasaasana ng'omusajja ayina omuliro gwagenda maaso n'okubeera nga awanda. Ne bamugamba sebo kyoyogeddeko kimala era ne bamukomya. Bamukomeza. Kati nzikirira mpolampola katubikwate mpolampola. Kati omubaka omukyala gwe bawadde kaadi owa district ey'Essembabule ye Nina Kankunda. Nina Rose ono muyimbi bamuwadde kaadi bamugambye munnange genda ofefeta akalulu Essembabule bagimuwadde. Kati Mawogola County mu Maserengeta bawadde omukyala Goret Namugga ono incumbent abaddeyo nnyo. Kati nno Mawogola West County bawadde Mawanda Muhammad ngo bageze maaso n'okubeera nga bawa county boba gwe bawa kaadi sorry. Kati Mawogola ey'omumambuka bawadde Semata Idi gwe bawadde. Kati Rwemiyaga County bawadde Tumusiime Isaac. Tulinze tulabe. Sekikubo Rashande Ani
anaawangula. Bali ababiri ab'NRM bakyattunka. Ssekikubo yagamba nja kujja nga independent. Rwashanda agamba bannange nze gwe bawadde kkaadi ya NRM era nze ajja owangula. Eyo territory emanyikiddwa nnyo nga eya NRM. Naye Namugga eyasookayo n'abaako kyabasuuza era n'abasuuza ekya Mawogora County South n'akibasuuza. Kati bano abalala abazzeeyo tulinze tulabe abo be bannabbinkana nabo banaasobola okubawangula. Nze naawe ngenze Lwengo. Lwengo bwegenda maaso n'okubeera nga ntunulamu ebiriyo kiraga nti omubaka omukyala bagiwadde Namuyanja Christine ndi Lwengo. Kati Bukoto County West bagiwadde Kamusiime Smith oyo gwe bagiwadde. Bukoto County Midwest ne bagiwa Nabalamba Asmati gwe bagiwadde. Njagala nkubuulire Bukoto County mugana wange ate ey'Emaserengeta bagiwadde Akim Kiza Sawula gwe bagiwadde gwe bawadde kkaadi eyo. Ono nno jjukira kansala wano e Kampala kati bamuwadde kkaadi bamugambye genda ovuganye kubaka bwa paalamenti bagimuwadde. Tugenze ekyotera omubaka omukyala bawadde Nantongo Fortunate Rose oyo yasala eddiiro n'ava mu DP amatu n'agala maaso n'okubeera ng'ayingira NUP bamwongedde kkaadi. Jjukira ne maama we yaliko mu ekyo ekifo nga tannaba kubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi. Bwe tugenda Kakuuto bawadde Jofule Lutaaya. Abamu bagamba ntamala googera abeera mu paalamenti n'asirika naye bamwongedde kkaadi bamugambye jangu yino kkaadi tugikuwadde. Kakuuto bawadde Jofule Lutaaya newankubadde akyali miswiba egy'enjawulo kino kimulemeseza kubeera nga afuna kkaadi. Kati Kyotera County bagiwadde Lukwago John Paul Mpalanyi oyo naye yagenda maaso n'okubeera nga ava mu DP ne yeegatta muganda wange ku NUP. Kitegeeza ki nti ono alina okugenda maaso n'okubeera nga abbinkana n'omusajja Haruna Kyeyune Kasolo Vice President wa NRM eri Museeke eyo gyali. Kati nno njagala nkubuulire wano waliwo okulya n'okukomba essowaani. Omusajja yasooka n'amega Kalangwa oyo n'amukuba ennome y'ekigo. Kati kaakati kitegeeza agenda obwanga botunooliza Lukwago John Paul Mpalanyi incumbent. Kitegeeza eno ba incumbent bageze maaso n'okubeera nga muganda wange babalekayo. Bagenda maaso n'okubeera nga neeyongerayo ngenze Kalungu. Kalungu eno ebigeze maaso n'okubeera nga bivaayo kiraga nti omubaka omukyala ye Shakira Namiro Zinga gwe bawadde kkaadi. Kalungu ye mubaka omukyala. Ate Kalungu muganda wange West bawadde Sewungu Joseph Gonzaga. Ono ne bwe yagendera mu vetting tewali n'omu yali agenda maaso n'okubeera nga amuvuganya bamuwadde kkaadi bamugambye yiyo genda weeyagale. Kati Kalungu East bawadde Kiruruuta Yusuf Junior Nkerettanyi awangudde Katabaazi gwawangudde. Katabaazi yakwata obukadde bwe 10 n'abuleeta n'abuwaayo. Bingi nnyo byageze maaso n'okubeera nga akola. Naye omuvubuka ono omuto Kiruruuta Yusuf Junior Nkerettanyi gwe bawadde kkaadi. Era njagala nkubuulire alina n'ebikujjuko byageze maaso n'okubeera nga ayisa nga kkaadi tezinnafuluma awo erukaya bamuwadde kkaadi afunye kkaadi. Oli yagenda maaso n'okubeera nga ajjayo eyali minisita amanyikiddwa nga muganda wange bamulanga ki Sempijja. Yaliko minisita w'ebyobulimi n'abeerako minisita wa defense. Kati agenda kubeera nga abbinkana n'ono omuvubuka omuto Mbulakalevu myaka nga 32. Bwe ngenda Rakai omubaka omukyala bagiwadde Nalubega Grace gwe bagiwadde. Kati ate Kooki bagiwadde Kigundu Eliabu Sango
Buyamba constituency bagiwadde Atwine Abel. Kati nno kikulagira ddala nti wano wagenda kubeerawo okulya n'okukomba essowaani kubanga disitulikiti yonna tebalinayo mubaka. Bano balina kubeera nga babaako be bajjayo. Eyo yeewali n'omubaka Kinyamatama era Ttunka n'omubaka Francis Zaake. Ngenze Kalangala. Kati Kalangala waliwo omukyalo omuto kati gwe baddiza kaadi ye Nakimuli Ellen. Ye mubaka omukyala gwe bawadde kaadi ne bamugamba kiikirira abantu beeyo singa onaawangula. Bujumba County bawadde Semakula Rajabu. Ate mu Kyamuswa County bawadde mugana wange Daudi Nkambo Ssenungi. Nkuviira ku ntono paka we natuuka e Kampala omanye ani mubaka omukyala. Kati Masaka bawadde muganda wange omukyala akiikirire Namutaawe Joani. Oyo yali ku independent butereefu n'agenda maaso n'okubeera nga yeesogga ekibiina ekya National Unity Platform. Oyo gwe bawadde Masaka. Kati Bukoto County Central bawadde Kivumbi Jamiru. Oyo gwe bawadde omubaka omukyala Nkambenti gwe bawadde. Kati bano Bukoto County Central bawadde Kivumbi Jamiru. Ate eno mu Bukoto County East bawadde Kanyike Ronald Evans. Oyo gwe bawadde kaadi. Kitegeeza awo oyo incumbent ajja kugenda kubeera nga attunka n'abalala abanagenda maaso n'okubeera nga bajja ku ekyo ekifo. Mu Masaka City omubaka omukyala bawadde Nalubowa Rose. Kitegeeza ono yajja okweŋŋanga owa DF incumbent eyava mu kibiina ekya National Unity Platform. Gwajja okweŋŋanga awo we tuvaawo njagala nkubuulire ate Kimanya Kabonera awo weŋŋenze bawadde Kuteesa Patrick gwe bawadde kaadi Ekimanya Kabonera. Kati waneeno nawo wakulu nnyo Nnyendo Mukungwe ewali ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga. Wano wabadde wattunkirawo ababaka abawerako. Wabaddewo omubaka amanyikiddwa nga Nannungi. Oyo abaddewo. Wabaddewo Lubowa Sebina Javiira. Ne wabeerawo ne Kanso Muyizi looya wa NUP. Kati waneeno ageze maaso n'okubeera nga afuna kaadi ye mubaka amanyikiddwa nga Lubowa Sebina Javiira, omugagga omuto baasa era nga yaweerezaako Makerere. Nonno mu kika ky'Engo ono alina ekifo kya kumwanjo nnyo yeefunidde kaadi. Kati kankubuulire era we tugenda mu Bukomansimbi. Eno Bukomansimbi njagala nkubuulire omubaka gwe bawadde okukiikirira abakyala eyo gwe bawadde kaadi amanyikiddwa nga Nannyondo Veronica Namaganda. Oyo jjukira yagenda maaso n'okubeera ng'avaayo n'ali ebigambo bye n'agamba nze bannimbye ne baŋŋamba nteekeko omukono ng'ebiwandiiko sibitegeera nagutaddeko sibitegedde. Naye oluvannyuma alabika yagenda maaso n'okubeera nga yeetereza munda mu kibiina. Kati bamuddiza kaadi bamugambye Nannyondo yiyo kaadi kasita weetereza. Kati nno Bukomansimbi North County bawadde Nsereko Christopher Kayongo. Oyo gwe bawadde. Kati ate Bukomansimbi ey'omumaserengeta bawadde Kayemba Geoffrey Soro. Kitegeeza wano ba incumbent waliwo babiri, omubaka omukyala kosa mugana wange n'omubaka owa Bukomansimbi South County Kayemba Geoffrey Soro. Nyenze eryantonde eno mugana wange njagala nkubuulire bano be basobodde okubeera nga bawa kaadi. Omubaka omukyala bawadde Nalubega Alima Zalwangu. Ate Kabula County ne bawa Mugenyi Semanda gwe bawadde kaadi. Wengenda maaso n'okubeera nga nkutwalako Mubende bino bye bivuddeyo. Kaadi ndikuza NUP omubaka omukyala ye Nannyanzi Hope Felicita oyo gwe bawadde kaadi. Kati ate wengendako mu Mubende municipality bawadde Naabawanuka Sumaiya. Oyo n'ekisanja ekyajja
yavuganyako emubende eyo naye muganda wange ne bagenda maaso n'okubeera nga bamuwujja akalulu. Kati wano mu Mubende municipality abadde avuganya kaadi eno ng'avuganya ne Shuaman Segawa. Kati Shuaman Segawa munange kakaadi mye bakawadde Naabawanuka Sumaya kabawadde kaadi. Kati Buweekula County bawadde Ndazi Zimana Stephanie gobawadde kaadi. Ndagizimana Stephen gobawadde kaadi eno eBuweekula County. Buweekula South County bawadde Sempiira Edward gobawadde kaadi. Kasambya County bawadde Kyagera Peter. Obitegedde? Tweyongeddeyo. Nkugambe ntandikidde mu Central. Wenava mu Central ate ntunuulire ebitundu ebirala osobola okubeera nga mugana wange obitegeera. Ngenze Ekyankwanzi. Omubaka omukyala Ekyankwanzi bawadde Comfortable Evelyn gobawadde kaadi. Ate ow'Entwetwe County gye bagamba nti wali abasezi bawadde Mande Edward. Butemba County bawadde Irumba Alex gobawadde kaadi. Njagala nkubuulire wennyingira Kiboga ne mu district ey'Ekiboga eno waliyo omubaka omukyala bamuddiza kaadi ye Kaaya Christine Nakimwero. Oyo ye secretary ow'akakiiko akakuŋŋaanya ensimbi. Nkugambye ye Kaaya Christine Nakimwero yagenda maaso n'okubeera nga ajjayo omubaka Ruth Nankabira ministry muganda wange ey'obugagga eby'omuttaka oba eby'obugagga n'ensibo oba n'amasannyalaze yamugjayo. Oli teyakomyewo tuwulira nti muwala wa Saleeyo yazze. Kale nno tulinze tulabe ebinaavaayo. Mu Kiboga East County Musoke Michael Trevos gwebawadde kaadi. Kiboga West County Grace Kakooza Nakyanzi. Ebyo bye bivudde Ekiboga. Kati nno eno omubaka muganda wange aliyo alina okugenda maaso n'okubeera nga atyamu. Alina okutyamu. Keefa Kiwanuka wa NRM kati bamuwadde competitor. Bwe ŋŋendako Emitiyana omubaka omukyala Emitiyana muganda wange kaadi ebaddeko bangi naye bagenda maaso n'okubeera nga neetegereza bikyuseemu. Judith Naabakuuba kitegeeza abadde alindiridde ani gwe banaawa kaadi. Kubaddeko Mukisa Proscovia ne kubeerako omukyala Joyce Baagala Ntwatwa ne kubeerako muganda wange ne Bitaano Fausta Bitaano. Kati bano abasatu njagala nkubuulire nti kaadi bageze maaso n'okubeera nga bagiwa Mukisa Proscovia. Joyce Baagala Ntwatwa tafunye kaadi. Joyce Baagala Ntwatwa tebamuwadde kaadi. Ekyo kiwulidde. Kaadi. Ono nno yali nnyo n'Oweekitiibwa Mpuuga alina bye yayogerawo mu mpolampola bigenza okuggwa nga kaadi tagifunye. Ngenze Ebusujju County eno bawadde Luchamus David Karwanga gwe bawadde kaadi. Mityana County North bawadde Tomusange Isaac eno babadde batomusange babiri. Obulya bulungi nnyo. Kati nno tulinze jukira ekitundu ekyo ono eyaliko Minisita Kiwanda Minisita wa Tourism yaliko muganda omubaka weeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga mwattu bamuwa ekifo ekirala ate obubaka n'abwesonyiwa. Kati bawadde Tomusange Isaac. Waliwo Tomusange omusomesa ne Tomusange omubuulizi. Kati Mityana County South bawadde Kintu Freddy Grace gwe bawadde kaadi. Kintu Freddy Grace. Bannange Mityana municipality
wo musajja waffe Zaake nawe musajjawo nkugambye Mugisha abadde amwesimbyeko abadde meeya weeyo olowooza ate tebamumye kaadi bagiwadde Zaake Francis Butebi gwe bawadde kaadi bannange gwe bawadde kaadi kale nno kaadi zikyagenda maaso n'okubeera nga mwattu zitambula weezityo mu mpolampola kati lwaki baganda bange temunzikiriza nengenda maaso n'okubeera nga mmalayo olukalala lwennina ate oluvannyuma mbatuuse wonna we mwagala kati Emityana nvuddeyo otegedde incumbent Zaake Francis bamulekedde kaadi Luchamus David Karwanga bamulekedde kaadi Joyce baagala ntwatwa abadde incumbent bamumye kaadi bwe bityo we birabika era we bitambula ngenze ekasanda wetugenda ku mubaka omukyala bawadde Flavia Kalule n'Abagabe gwe bawadde kaadi bamugambye gisigaze kati Bukuya County bawadde Mutebi Robert Kasanda County ey'Omumambuka bawadde Patrick Nsamba Oshabe bagimulekedde Kasanda County ey'Amaserengeta bawadde Kabuye Franka naye bagimulekedde oyo nno yakulembera abavubuka mu kibiina ekya National Unity Platform ate mubaka asinga obuto mu palamenti bamuwadde kaadi kati nno wano wetulaga muganda wange nywera kubanga ngenze Butambala Butambala eno yewali omumyuka wa President Robert Kyagulanyi omumyuka mu Buganda gyali n'amyuka Secretary General gyali kati ebifo bibiri woman representative owe Butambala ne Butambala County mu woman representative bawadde Aisha Kabanda incumbent ate wano ku Butambala County ne bawa vice president wa NUP Muhammad Muwanga Kivumbi afunye kakadi ke bulungi kati wetugenda Gomba ebiriyo bye bino omubaka omukyala bawadde Sentamu Betty ne luli yali baamuwa kaadi era akalulu baakamuwujja bulungi nnyo newankubadde yagenda mu kkooti n'awaabira n'agamba banzibye omusango teyaguwangula omusango teyagusinga kati nno wetwogerera njagala nkubuulire kaadi bagiwadde Sentamu Betty bagimwongedde oyo nno Sentamu erinnya oliwulira era nga woliwulira abamuganda wa Robert Kyagulanyi Sentamu kati wetugenda mu Gomba East eno Gomba East bangi nnyo abadde baagala kaadi yeeyo kubaddeko Saazi Godfrey kubaddeko omukyala Flavia Namulindwa nga naye agamba bannange nange njeetaaga kati njagala nkubuulire bineeno kiraga nti Saazi Godfrey incumbent oli eyaleese obukadde 10 n'abuwaayo ng'ensi yonna eraba nga buli omu alaba n'agamba nze wendi oba bagimpadde oba tebagimpadde nze ekibiina kyange nkyagala bamwongedde kaadi Flavia Namulindwa yamala emyaka mingi nnyo ku kyeyo mu Amerika ng'ali eyo n'abeera eyo abadde akomyewo amunnange bagenda maaso n'okubeera nga bamugonnomolako kaadi bamugambye emyaka mitono nnyo gyogeze maaso n'okubeera ng'obeera mu struggle oyinza ofuna kaadi yaffe n'obulawo bamumye kaadi bagiwadde Saazi Godfrey incumbent kati mu Gomba West County bagiwadde Lukwago Gonzaga awo ndooza nawo otegeddewo kati nno njagala nkubuulire bwe ŋŋendako ku mubaka omukyala owe district ey'Empigi jjukira waneeno wabaddewo omukyala Nambooze naye wano balaga eyo tugira tugibuuka
ekyaliko ndowooza okukubaganya ebirowoozo. Kati ngenze Mawokota County ey'omu Mambuka jjukira Dr. Ilderman abadde agyetaaga ye incumbent naye ebivuddeyo biraga nti ono bagimulekedde Kiyaga Irale Innocent baavayo ne bamukolokota ne bagamba ono akukuta ne DF nonno ageze maaso n'okubeera nga balaga nze ne principal tuti nze ne NUP tuti bamuwadde kaadi. Kati Mawokota County South nonno jjukira akiikirirayo ye Yusuf Nsibambi ku guno omulundi bamuleetedde Ssejjemba Martin ne bamugamba ng'ogenda okuttunka naye ono Ssejjemba gwe bagenda maaso n'okubeera nga bakwatako emabega wali nti yeenyigira mu kutunda emirimu empigi emisango bagenda maaso n'okubeera nga bamugamba kale katukuwe beyiro tulabe ebiddako. Kati Ssejjemba Martin bamuwadde kaadi attunke n'OFDC incumbent aliyo kati Yusuf Nsibambi. Ngenze Buvuma tusemvula mpolampola eno Buvuma njagala nkubuulire kaadi ey'Ebuvuma bagiwadde Mugabi Suzani omukyala mumujjukira eyateekateeka n'agabira eddwaliro ebitanda na buli kimu bamwongedde kaadi Mugabi Susan. Kati nno mu bizinga by'Ebuvuma County Buvuma Islands County bawadde Katamba Fire bamuwadde kaadi bamugambye yiyo weeyagale nse nkubuulira nkyali mu Central nkugira mpolampola ogenda maaso n'okubeera nga muganda wange obitegeera. Kati ngenze ku Woman MP ow'Ekayunga kati ojjukira omukyala gwe bagenda maaso n'okubeera nga bawangula mu kalulu era NUP negamba baatubba Ekayunga mubijjukira omukyala Nakwedde Aliyeeti era abasinga obungi badde bagamba ffe ku Nakwedde tetujja muvaako wali eri kuba ssempe bwa district jjukira ffekka Sserubogo kigambibwa okuba nti nno yattibwa abamu bagamba yeetuga n'ebirala naye ono ye yali azze okudda mu bigere bye. Tuba tukyali awo muganda wange akalulu ne bakamuwujja bagamba baakabba naye ebyo byabagamba naye yasooka neyesimbawo ku bumaka omukyala ow'Ekayunga era omukyala muganda wange eyaliko minisita ow'ebyettaka n'agenda maaso n'okubeera nga n'amuwangula. Nakwedde Aliyeeti omuminisita yagenda maaso n'okubeera nga amuwangula yaani Aida Nantaba. Ngenze Entenjeru County North njagala nkubuulire Sali Frederick Kafeero oyo yaliwaawo gwe bawadde. Ntenjeru County South Nsanja Patrick ono Nsanja Patrick incumbent duli yali independent n'awangula n'ayingira NUP bamwongedde kaadi. Ate eri Entenjeru County North waliyo omubaka Amos Lugoloobi abamu bamujjukirako kyamabaati kati basindiseeyo Sali Frederick Kafeero battunke. Bwe ngenda Buyikwe omubaka omukyala bawadde Nabatanze Farida oyo ye Nnaabakunzi wa NUP bamugambye genda Buyikwe. Luli waliyo Judith Babirye ne waddeyo omulala owa NRM kati ono yavuganyako ekisanja ekyaggwa newankubadde baamuwangula kati akomyewo nateera. Kati Lugazi Municipality Sserubula Stephen bamwongedde kaadi bamugambye weeyagale. Kati eno Buyikwe County oli Sserubula Stephen wa Lugazi Municipality. Kati ngenze Buyikwe County South bawadde Kanaabi Jime yabadde muganda wange meya oba yabadde ssentebe oweeyo yabadde ssentebe. Kati kakati bamututte kugenda maaso n'okubeera nga akwata kaadi y'obubaka bwa Parliament obwa Buyikwe County ey'omu Maserengeta. Njeru Municipality era nno mu Njeru Municipality bawadde Musanje Moses Rukanga gwe bawadde kaadi
Kampala tugende Kampala nkubuulire bulungi nnyo otegeere gwe bawadde kaadi. Bannaye musonyiwe sijja kukusosa Kampala kansooke nkusooseeko emukono tuyitewo mangu emukono tusembereyo Kampala. Emukono njagala nkubuulire omubaka omukyala awo batugambye mugira mulindako tujja babuulira awo wakyaliwo awo mu bbanga. Kati Mukono County North bawadde Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni, oyo yajjayo Minisita Kibuule ye yamujjayo gwe bawadde kaadi. Bwe tugenda mugana wange Mukono County ey'omu Maserengeta bawadde Maseruka Robert muvubuka muto yaliko Guild President wali Makerere. Kati nno gwe bawadde kaadi, Guild President gwe bawadde kaadi. Bamugambye genda ojjeyo omubaka aliyo Kayondo yaliyo ono gwe baleese ogera maaso n'okubeera nga amugjayo. Kati kankubuulire Nakifuma County wabaddeyo omubaka Simbwa omusajja waffe oli omunene abadde atandise okubeera ng'asala kaweit olwa kaadi. Njagala nkubuulire eno bamumye kaadi. Nakifuma County bammye Simbwa kaadi bagiwadde Kiwanuka Sulaimani. Ojjukira oyo Simba oyategeka mugana wange Lare gaggadde ono Kiwanuka nagenda maaso n'okubeera nga agiyingiramu yava ku yiye n'adduka n'ajja eno ku yoono n'agamba nzize ono nno Kiwanuka Sulaiman. Nkugambye era y'omu ku badde basinga okubeera nga bategeka emipiira tournament mu district eyo ey'Emukono naddala mu bitundu by'e Nakifuma. Kati eno Emukono tulinayo bakiwanuka babiri, Kiwanuka Abdallah ne Kiwanuka Sulaimani. Abo babiri tojja kumbuuza beddira ki, ze manyi kimu ndi Kiwanuka bagamba linnya ly'abajjajja bwempulira nti ono musoke mukaza mbomanya g'abajjajja tubyogeramu mpolampola. Kati bano bakiwanuka basobodde okuba nga beefunira kaadi Kiwanuka Sulaimani ne Kiwanuka Abdallah. Ngenze Mukono municipality ngenda Kampala wemba eno. Kati njagala nkubuulire mu Mukono municipality eno Betty Namboze Bakireke yeewangulidde kaadi, agifunye bulungi nnyo nyini ddala. Naawe nfubutuseewo bulungi nnyo nga siina ankase. Kansooke mbatwaleko ewakiso tutambula mpolampola. Omubaka omukyala Betty Ethel Naluyima incumbent yaliyo bamwongedde kaadi. Bamugambye vuganya, ono abadde avuganya n'abawerako naye asobodde okubeera nga addizibwa kaadi. Kati Ntebe municipality bagiwadde Nabatta Namuli Joyce gwe bawadde kaadi. Busiro County ey'omu Maserengeta bawadde Namatovu Charles gwe bawadde. Busiro County South bagiwadde Matovu Charles munsonyiwemu. Eno bangi abadde bagenda maaso n'okubeera nga bagivuganyaako. Kati Entebbe municipality Nabatta Namuli Joyce gwe bagiwadde. Kitegeeza oli abaddewo Mbwatekamwa Kakembo gwagenda ovuganya naye bamalirize bavuganye n'owa NRM. Kati Busiro County ey'omu Maserengeta, wuliriza bulungi nnyo, ey'omu Maserengeta bawadde Matovu Charles. Matia Bwanika bamumye kaadi. Matia Lwanga Bwanika bamumye kaadi. Okiwulidde bulungi nnyo. Ssekigozi tebamuwadde kaadi. Bagiddiza incumbent Matovu Chausi. Busiro County eno Magora gyali, Warukagga gyali, waliyo n'omukulu amanyikiddwa nga Segona Medad akalya amagwa.
tufudde bannange mukuŋŋaane muwulire agavuddeyo galaga nti mu Busiro County East bawadde kaadi Walukagga Mathias Mulumba. Seggona bamumye kaadi sijja kugamba nti bamumye kaadi. Walukagga asinze ku Seggona bwe mba nkyogera. Seggona tafunye kaadi ya National Unity Platform. Akiikiridde abantu beeyo okumala ebisanja 3. Bwe bamusaba ku ssente ng'agamba kwata mu nsawo zo mulimu ki nti tewali eyabba ezizo yeyabba ezange. Walukagga yava kuba meeya oba tawuni kanso y'Ekyengera n'agamba nzize ku bubaka bwa paalamenti. Yaddayo n'asoma abadde agattiriza ebitabo bye mu mpolampola. We twogerera kaadi bagiwadde Walukagga Mathias yagamba nze nina emirimu mingi nsobola okuddayo n'enkola ebirala. Kati kaadi Busiro East bagiwadde Mathias Walukagga. byebyo mukyayagala ebirala. Bannange kaadi nga zikubya pressure mubiwulidde. Kale kaneyongereyo nkututte ewalala. Busiro County ey'omu Mambuka eno abaddeyo abadde muvubuka muto nnyo yawangula akalulu n'agamba kati nzaaliwo ani agamba eno jjukira Vice President yakyukirirayokko eyali Vice President Gilbert baali baseka Bukenya. Wetwogerera Semaganda Ronald nannyini masomero agaba basale asomesa abaana bava Futu Soja. Semaganda Ronald bamuwadde kaadi alani bamumye kaadi bamugambye ogira olindako ono kakikwate musajja wattu abadde akyattunka n'amabanja ng'amanyi wanadda mu paalamenti anaafuna ku 2 n'asasula ku mabanja. Bagambye Semaganda Ronald kwata kaadi yiyo. Ngenze Ekyaddondo East bawadde muwadanku nnyingi kaadi. Oyo yakiikirira President w'ekibiina kya National Unity Platform era ekifo kyalimu oli naye yakibeeramuko n'ababaka abalala bakirimuko mwalimuko Ssemujju yakirimuko era n'omubaka omulala eyali akibaddemuko. Baganda bange njagala nkubuulire ye mukulu amanyikiddwa nga Kantinti bamugyeyo mu paalamenti era awo Kyagulanyi we yayingirira mu by-election kati muwadanku nnyingi bw'atazze. Makindye Ssaabagabo sajja lya Beene baamumma ey'obwa ssentebe bwa Wakiso naye yakiikirirako keeyo. Kati Sserukenya David Makindye Ssaabagabo bamwongedde kaadi bamugambye yiiyo. Ngenze Enansana kaadi ya Zambaali Burasio Mukasa gwe bagiwadde. Ekira kaadi bagiwadde George Musisi awangudde owakira gwe bayita Kirayanga amuwangudde. George Musisi afunye kaadi, Zambaali afunye kaadi, Sserukenya afunye kaadi, muwadanku nnyingi afunye kaadi, Semaganda Ronald afunye kaadi, Walukagga naye afunye kaadi. Kati kangenda maaso n'okubeera nga nnyingira e Busoga naye eby'Obusoga kanjirambireka kansooke ate mbazzeeko mu Kampala temunyiigira. E Kampala bye bino ebigeze maaso n'okubeera nga bivaayo. Omubaka omukyala owa Kampala ngenda mukubuulira. Kansooke Kampala mugala wange Central Division omubaka ye David Lewis Lubongoya Secretary General w'ekibiina muganda wange ekya National Unity Platform. Kati waliwo kaadi ebaddewo okulya n'okukomba essowaani. Makindye East eno nno omukulu amanyikiddwa nga Ssekidde oba gwomanyi nga Taafubbi ng'agyetaaga. Kati nno njagala nkubulye ne Nyeko Derek nga yakomawo ne yeewandiisa nga naye agyetaaga. Kati Mulima Mayuni n'aveeri gye yali mu Makindye West nakkirira mu East nga naye agyetaaga n'abalala.
kati ebivayo biraga nti mu bonna abadde bagyegwanyiza incumbent n'abalala bagiwaddemu omukulu amanyikiddwa nga Kasirye Nganda Ali Mulyannyama. Gwe bagiwadde Zahara Mara Luyirika afunye kaadi. Zahara Mara Luyirika afunye kaadi. Nkikuddiremu Zahara Mara Luyirika afunye kaadi. Ita musimu onkube oba onkuba ono agenda kukiikirira singa aba awangudde abantu b'Emakindye West Division. Abadde ayagala ekifo ky'abadde yeetaaga kyekya omubaka omukyala owa Kampala bamuwadde ate kya Makindye West Division. Shamimu Marende ye mubaka omukyala owa Kampala. Nze mbyogedde byebiwe biri. Tombuuza Zahara ate abadde ayagala eri lwaki bamututte eno. Weebityo webiri Makindye West Division attunke. Eno gye yasooka okuvuganyiza n'agamba bannange nzize eno oluvannyuma n'avaayo n'agenda ate kuba omubaka omukyala. Naye nga yasooka eyo ono ye kansala ate ye sipiika ow'olukiiko lwa KCC Zahara Mara Luyirika. Nze neeze ndabe kubanga Alani Ssewanyana abadde agyetaaga, Faruku Ntege ng'agyetaaga, n'omubaka omulala abadde agenda maaso n'okubeera nga agyegwanyiza ye mukulu muganda wange amanyikiddwa nga David Musiri abadde naye ajaga. Kati ono ekibuuzo abadde yagisaba gye yasookera n'avaayo n'agende wa Shamimu Marende. Embeera netambula bwetyo, bonna bafunye kaadi. Zahara Mara Luyirika afunye kaadi, Shamimu Marende naye afunye kaadi. Bonna babatutte twala tugende. Lubaga South nayo njibabuulire oba musanyuse oba munyiize. Kale ngenze Lubaga eya Maserengeta eno waliyo omukyala abadde avuganya. Kati ne Ssaabakunzi wa NUP amanyikiddwa nga Abibu Buwembo eyo kadi yali ajagala n'agivaako. Katongole Julius Mumiransanafu naye ng'ajagala. Kati ne Rain ng'ajagala. Arosius Mukasa ng'ajagala. Waliwo n'omukyala gwe nkubuliddeko amanyikiddwa nga muganda wange Iginia Nasoro nga naye ajagala. Bagiwadde Nasoro Iginia bamugambye kwata kaadi. Oyo yali wa DP naye yali yavuganya yakwata kyakubiri bamuwadde kaadi. Lubaga North Kawali Abubeka naye bamuwadde kaadi. Nakawa West Division Joel Senyonyi naye bamuwadde kaadi. Leader of opposition. Waliwo omusibe gwe baleese ku lunaku olw'Emmande yani Alex Waiswa Mufumbiro ali mu kkomera naye nti bamuwadde kaadi. Bamugambye genda weeyagale. Abalala babuuza kati ate Kawempe kiri kitya? Ekawempe kye kino ekiriyo. Wabaddeyo omukulu Fred Nyanzi Sentamu ne wabeerayo n'omulala Roy Sembogga. Kati kaadi olowooza bagiwadde ani? Nyanzi afunye kaadi. Nyanzi Fred Sentamu afunye kaadi. Owakanamu byebyo. Nkusiibudde otegedde kankusiibule nga tonnannyiigira. Nze Segawa Moreshid.